wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu abalala okwongera okwenyigira mu kukola ebintu ebiyinza okubajja mu njuba y'obwavu. Mayiga abadde ayogerako eri abantu okubadde n'ababaka abakyala abava mu bitundu bya Buganda wano e Mmengo ategeezezza nti singa abantu beeyongera okwenyigira mu kukola ennyo ensonga ezivamu basobola bulungi okuzivvuunuka. Uganda eyaleero yeetaaga bannabyabufuzi abakyala balage ensi ebyobufuzi nti si kazannyo. Saagalira ddala kuwulira muntu agamba nti ebyobufuzi kazannyo bitya. Abantu nga bafa lwa byabufuzi. Wano mu kulonda twafiirwa abantu bameka. N'olyoka ogamba nti ako kazannyo emizannyo gifiiramu abantu. Emizannyo giba gya ssanyu. Busiro n'ekuba buddu. Teebereza Busiro n'ekuba buddu. Egyo gy'emizannyo. Naffe ne tumwetegekera oguddako atusange atulage ekyakatufaamu. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki agambye nti abantu bongeddemu nnyo amaanyi naddala mu kuwagira n'okunyweza obukulembeze mu mitendera egy'enjawulo olwo n'ebyalo bisobola okugenda mu maaso. Asabye ababaka bano okwongeramu amaanyi wakati mu kulaba nga bapeereza bannaabwe bawagire enteekateeka eza federo. 7 ku buli 100 ne kati tusuubira nti nno tukka wansi w'ekikumi abayayaanira federo mu Buganda. Ate era Odoki we yakolera okunoonyereza nga Uganda ebweru wa Buganda eri ku bitundu 66 naye nkakasa kati olwaleero ne Uganda ebweru wa Buganda erinnye. Fano mu Buganda Katikkiro watulambika bulungi bannaffe baatuma ey'amateeka ne tutandika ku federo ey'ebikolwa era n'ejjo wagabye ne pikipiki eyo emawogola okusitula obulimi nga bwe tulinda ey'amateeka. Brenda Nabukenya akulira abakyala aba Palamenti abava mu Buganda agambye nti kikulu nnyo abakyala okwongera okubeera n'essuubi naddala mu nkyukakyuka mu byobufuzi eza wano mu Buganda. Abaganda kubanga nga tetunnayingira mu byabufuzi twasooka kuba Baganda, ekyo kye tusinga okumanya era tugenda kufuba nnyo okulaba titusiba naffe we tusobola mu bukulembeze gye tuva okulaba nti Buganda etebenkera ate Ssaabasajja n'atukulembera. Tugenda kuba basaale, tuli mu mbeera nti tuli mu kukyusa ssemateeka, tufuna ebirowoozo mu bantu era nga tulowooza nti mulimu emiramwa emikulu ennyo. Kati ng'omulamwa gwa federo twaguliko nnyo emabega ng'Abaganda naye gye tugenda mu maaso tukivumbudde nti n'abantu abalala ebitundu ebirala twetaaga okulaba nti tudda mu nkola eyo ey'obukulembeze. Bano mu luwalo bawaddeyo obukadde 2. Ebyandituyambye tujjumbire obwegassi Ssaabasajja Kabaka wamu ne Katikkiro batukubiriza kubeera mu bwegassi ng'ensonga ya federo okulaba nga obuyinza butuddizibwa twekolere ku bitusoomooza tubijjukiza ne tubiroopa embuga era tugenda kuyimira kitulina okwongera nga amagezi agatuweereddwa okulaba nga bannaffe mwalaba ekiteeso nakireeta mu Parliament nti local governments mu Uganda zibonaabona ziri wakati mu nkola eya decentralization naye olwaleero ne bwe ziba nga zirina nga zaagala kugulayo ko mafuta tezirina ngeri yonna yonna gyesobola kubeezaawo ebyo byonna bye zikola. Rose Nalubowa omumyuka wa Pokino ayongedde okukkaatiriza ku nsonga y'obumu mu Buganda nti kyekiyinza okutwala eggwanga mu maaso. Wabula ono yennyamidde n'abantu abagufudde omugano ate okubba emmwanyi z'abantu abalala. Katikkiro amagombolola gange nga bwe gazze wasigaddeyo eggombolola ebadde erina okujja Kakuuto naye yatuusizza okwetonda kwayo ejja kujja mu kiseera ekituufu. Emirimu gya Ssaabasajja tukakalabya bulungi nnyo tetulina buzibu bwonna era ssebo nga reports bwe zinajja okusoomozebwa tekubulawo naye nga tukyali banywevu abantu bwe tubakutte nga bakyali wamu ebyenkulaakulana byonna taata bw'otuuka e Buddu kati mwanyi terimba kati tewali munnabuddu atalina akaseko ku matama. Ekizibu kye tulina mpozi kye twafunye kati abantu basula bweru basula mu nnimiro bakuuma mwanyi. Obukadde bw'ensimbi 17 bwe bukuŋŋaanyiziddwa mu luwalo.
emitwalo 10 n'eddu